embaga abamu ku bategeka emikolo egyayogeza abantu obwama ye mami waffe Suzanne Makula era ensi yagiraga nti bwe bati bwe bategeka emikolo wadde kuli kwali kwanjula ensi erowooza nti ate embaga erimenya ebidaala embaga yakyabazinga ogirabye naye nga tonnayogera kigambo kyonna webale kunyuma. Nebaza Mukama ndi musanyufu okubanga ndi omu ku bagenyi ku mukolo guno. Uganda nnene n'abantu tuli bangi, so okubanga nanga ndi omu kuba witnesses b'essanyu lino obulyekula lino kyebaliza Mukama. Sisobola geraageranya mbaga eno na kiki olitegeka ku lunaku lwo, naye mu kutunula olinamu by'oyize nga gwe ensi kwetunulira osobola sibaka kyabazinga tolina woyizamu enkanira oyo abalinda kati ye abamenca kati atulaze ekyokukola abaana era tuli basanyufu nnyo kino ekiriwo nti kyetwadde tusuubira bayiseewo ne tugamba oke bajja timba bulungi naye kino kisusse, so buli kimu kirungi, emmere ebadde nnungi kwegamba organisation yonna ebadde nnungi kuva wootandikira mu church n'ojja ku reception. Naye ndi musanyufu olw'amaama. Abakyala bafuna ababeezi mu kiseera kino oyinza bawa magezi ki? Bagendere ku bayibuli. Omukyala bayibuli etugamba okubeera submissive eri abaami baffe, yengeri abaami era nabo gye bajja okomba otwagala. Omwami ne bw'aba ayina ensobi gwe sigala mu kifo kyo obeere submissive, ebisigadde obirekere Mukama. Omulembe guno kyetugulina tuwulira abantu bangi okusinga abazadde baffe n'abaami baffe. So abakyala oba abawala abafumbirwa mu mulembe guno tutwale abazadde baffe ng'ekintu ekikulu n'abaami baffe tuve nnyo ku opinions z'abantu abala, especially eno generation ya social media tujja fumba. Yes. Tuyanzege